Olunaku lwa leero mukkirize tusabire ku bakyala abali embuto bannakazadde b'eggwanga abasuubira okusimulukuka. Baddi abafu abalungi tubasabira era nga tusaba Mukama Katonda oyo atalya nguze ataleka bantu be abeere nga basuusa abeere nga basimulula bulungi muzaale nga abakyala ab'Ebbulaaniya we baazaala. Esitori mugimanyi bulungi. Tusaba Katonda ajjawo buli gazimu gonna agegulumiza ku bantu, agegulumiza ku bakyala, agegulumizeeyo mu malwaliro gye tubeera, gonna agajjewo musobole kubanga musimuluka bulungi nga Katonda ye mubeezi wammwe. Gamba nti amiina. Olunaku lwa leero mbaleetedde Pastor Vicky, Dokita waffe. Pastor Vicky is one of the pastors I look up to. Newe mba mpitaiteyo nendaba ka video ke so akayitaku kajjayo at least neneebuuza producer wano wali watya ne tubanga tukakola. Era n'olunaku lwa leero nina ke mbafunidde bannange. Tubeera mu bizibu mu bika eyo gye tubeera eyo. Ndowooza abakyala omuntu yenna nga walokoka naye nga famire gy'ovaamu sindokole mwe abasobola okufuna eno point bulungi. Bannaye tuyita mu mbeera nnene esoomoozebwa like embeera esoomooza. Mbeera ffe bika twabyegaana. Ebika twabyegaana. Ffe kasita twafuna Mukama Katonda tufuna Yesu ebika ne tukola ki ne tubyegaana. So kati munange gwali eyo bakulwanyisa bakola biki tuze buzikuzaamu maanyi. Pastor Vicky azikuzaamu maanyi. Labira ku Shadrach Minsach eyo na history mugimanyi akitegedde. So nze without wasting time already njogedde nnyo mujagamba nti era oyogedde nnyo naye nga nziba nayo n'ebintu mbyambala nendaba Katonda gyanzigye. I'm not even 30 yet naye ku Katonda byankoledde bwesi mwebaza mba nkoze bubi mba nnimba obufumbo mu bukwase Katonda nze era nze nebaza Katonda. Era nja bayitizanga mwanene wakajulizi kamukamu waba temwaga kawulira nja kayisangawo mukawulire mumanye nti abamu tuli we tuli because of God. Era nga tusaba Katonda yongere tukozesa tubeere living testimonies, tubeere abaana abato abategedde Katonda. Oboolyawo ne bazadde baffe nga tebamutegeera batulabireko. Why not? Pastor Vicky woyo together, beloved. Waliwo gye bagenda okuyimiriza mu famire gy'ova. There is where they are going to make you stand in your family. Nga baagala obeeko kikabaka ky'ovunnamira. And they want you to bow to some king. Waliwo gye bagenda okuyimiriza ku mulimu gy'okola. There is where they are going to make you stand up at nga baagala ovunnamira enguzi kubanga buli muntu yenna agirya. And they want you to bow to the bribes because everybody is waliwo gye bagenda otuyimiriza ng'ekkanisa. There is where they are going to invite us to stand as a church. Baagale tubeeko bye tuvunnamira. And they will want us to bow down to some things. Satan has set up many things in this end time. And he wants the church to bow. But these men say, and they say the king, tusuubirira mu Katonda waffe gwe tusinza okutulokola mu kikoomi ky'omuliro. We hope in our God and trust him to save us from the fiery furnace. Naye ne bw'anaaba tatulokodde, but even if he does not, tetusobola kusinza bakatonda balala. We cannot serve any other God okuggyako Katonda gwe twakkiriza omuyinza w'ebintu byonna, except the God we believe in, the God Almighty. Katonda anoonyayo abakazi n'abasajja abatagenda kwekkiriranya mulembe guno gwe tulimu. God is looking for men and women who are not going to compromise in this bano bakola statement eyo nga babasalidde gwa kufa. These made such a statement after being judged. Naye ne basigala nga balaba obulokozi bwa Mukama ne ku ssaawa ey'okufa nga waliwo chance Katonda obbalokola. Even after being sentenced to death, they continue to see the hope of God's salvation. Naye wakati awo nga balaba okulokolebwa ng'ate embeera nga teraga luggi lwonna we basobola kutolosebwa ne balyoka bagamba nti kale ne bw'anaaba tatulokodde tetugenda kuvunnamu. For them they looked at the salvation, but the situation was not showing any chance. So that's why they went on to say that even if he does not save us,
we are not going to worship the bannange bwe image. baakola statement eyo When they made that statement, eggulu ne liyulika the heavens was torn, yesu n'ayingirawo and Jesus came, n'agamba bano bantegedde and he said, these ones have understood me. n'agamba bano bange He said, these ones are mine. essaawa ya kuyigganyizibwa It is time for persecution. bano nzeezeka nze ateekeddwa obbalokola It's only me that nga must save them. tewakyali ssuubi lyonna There was no more any other hope. bassebo ne bannyabo katonda agenda tulokola wakati mu buli muyaga gwonna ogugenda ogolokoka mu biseera bino Ladies and gentlemen, God is going to save us from any wind that is going to come up in naye this season. kigenda kutwala okumalirira okubanga tuyimiridde naye But it is going to take our determination to stand with Him nga tetwekiriranyiza n'eddakiika n'emu without compromising even for a single minute. era abasajja bano bwe baayimirira And when these men stood up, ki ekyaddako kirira wansi awo olunyiri olwabirimu essatu let's read verse 23. What happened? paka olwabirimu ettaano olabe ki ekyaliwo olunyiriri olwabirimu essatu n'abasajja abo abasatu otyo sadulak misach ne abeduneego ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa awo nebukadneeza kabaka n'alyoka yeewuunya They had made katonda for ne this. yeegulumiza mu mbeera God exalted Himself in a nga situation, tewali mwana wa muntu yali alowooza nti basobola okuvaayo nga balamu but no son of man could think that they could come. si nsonga alive. mbeera ki sitaani gy'agenda ogolokosa eri obulamu bwo mu sizoni eno It doesn't matter what type of situation that Satan is going Bw'onooyagala to bring against Katonda. you. When you love God, katonda muyinza wa buli kintu kyonna God is the Almighty. katonda ye katonda akuba ekkubo we litali He's a God who makes a way ye where there is katonda no way. ajjula ensozi ne zitamanya He moves mountains and they ye never get to katonda know. atta enkwe z'abagerengetanya n'alalusa abalogo He frustrates the shrewd thoughts of katonda the agenda enemy. kudibya enkwe zonna n'okuteesa kw'amawanga okuteesa kwe kwekka kusigale nga kwe kulaba He's omukisa going to frustrate every shrewd plot, and only his purpose will succeed. bane katonda n'alokola ba sadraki And God saved the Shadrach, na buli eyakiwulira and whoever heard about it n'agulumiza katonda wa mesagi glorify the God of Meshach. bonna All of them. ne bamaliriza nga bakomyewo eri katonda wa mesagi They ended up coming back to God of okuva awo Meshach. tewali yaddayo bamanyiira Since that time, nobody familiarized baayitanga them. mu kibuga nga babagamba abo temugeza ne mubakwatako They would go through the city, everybody was saying, don't you dare touch abo them. balina katonda ne bw'obasuula mu muliro tebajja They have God, even if you cast them in fire, it cannot consume ne them. kigenda ku rekodi And it was on, it went nga on record waliwo katonda atamanyiirwa that there is a God that you cannot familiar, lwakubanga baayagala katonda because these men loved God. tuli ffenna ab'emikwano Are we together? zabbuli 91 olunyiri olw'14 Psalms 91 verse 14. bayibuli egamba etya What does the Bible say? Zabbuli 91 n'olunyiriri olw'ekumi kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya kubanga ntaddeko okwagala kwe n'ateeyonoonesa kukuula yadde talina sente za rent kyendiva mulokola Because neko naye olugendo lwe tulimu lumalira mu ggulu bassebo ne bannyabo okulutambula ku nsi n'otayingira ggulu oba okoze roosi nene nnyo ne katonda aba akoze roosi kubanga olwaleero kye tuyitamu kyonna yamala okisasulira omutango kyekyamuleeta asobole okuwangula ekibi tutambule olugendo lwaffe olw'obulokozi nga tetuliiko bbala yadde ekyokunenyezebwa kyonna bwe tulaba obulamu bwa mukama waffe yesu mangu nnyo tusomere Matayo 26 olunyiri olw'48 paka olunyiri olw'51 Matayo essula ya 26 olwa'48 Matthew 26 verse 48. yes Naye oyo amulyamu olukwe yabawa akabonero ng'agamba nti gwe nnaanywegera nga ye wuuyo mumukwate. Amangu ago n'ajja awali Yesu n'amugamba nti mirembe labbi, n'amunywegera nnyo. Yesu n'amugamba nti munnange kola ky'ojjiridde.
Awo ne bajja Yesu ne bamusaako emikono ne bamukwata. Laba, omu ku abo abaali ne Yesu n'agolola omukono, n'asuula ekitala kye n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amusalako okutu. Awo Yesu n'amugamba nti ekitala kyo kizze mangu mu kifo kyakyo, kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala. Haleluya. Tulaba Mukama waffe Yesu atambula n'abayigirizwa be, naye nga mu bantu batambula nabo mulimu omuntu agenda omulyamu olukwe, ate ekyewuunyisa nga amumanyi. Yali musajja muzibu nnyo omutima gwe, enjiri yonna Yesu gye yabuulira teyamukyusaako n'akamu, nga batambula bonna. Ye yamulyamu olukwe ate nga yali asowola ensawo y'obuweereza. Byonna Yesu n'abitegeera. Ekyewuunyisa bwe yatuuka okulonda treasure gwe yalonda n'agaa Yuda, ensawo yaffe ey'obuweereza gwe abaagikwata, naye ng'akimanyi agikwatamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesu ng'alina ogw'omutima ogugumiikiriza abalabe. Ku ssaawa esembayo, laba bwe baagala okukwata Yesu okumutwala okumutta, era ddiiru bagiyisa mu ye. Yesu bamugamba tugenda kuwa ssente, nakkiriza. Naga ekyo kyangu nnyo. Simanyi Yuda ono nkyakirowoozaako. Simanyi oba yawaayo Mukama we ng'akigenderedde oba teyakigenderera, kubanga ayinza okuba okusinziira ebbanga lye yamala ne Yesu yalowooza nti tebajja sobola mmukwata. Kati ye n'abaza ssente, naga akanzibalyeko, oli kawuboyi tebamusobola. Kubanga emirundi mingi gye baayagala omukwata n'abayita mu magulu, n'aweta, n'adduka. Kati alya ssente, oba oliawo ng'alowooza tekisoboka, wabula ku luno lwokka bagenda omuteekako empingu. Weewaawo nate nga tugenda kumalako omwaka guno, era ng'olunaku olwaleero tuli kumalako omwezi guno ogw'ekkumi oba guyite October. Ekyo ffenna tukimanyi bulungi. Ntubuzaako nnaku nga 2 tubeere nga tumalako omwezi guno. Awo nno we nkusabira mukwano gwange omulungi, weewombeeke maaso ga Katonda, obeere nga okwasa emyezi gino 2 egisigaddeyo. Taata ow'ekisa agikuyiseemu bulungi. Abantu babateeke mu mikono gya Katonda, famire zaffe tuziteeke mu mikono gya Katonda, ensi yaffe tugiteeke mu mikono gya Katonda. Naddala mu kaseera kano nga tugenda mu bululu ate era nga tugenda mu nnaku nkulu. Mumanyi kye njogerako. Ensonga lwaki Pastor Vicky avuddeyo, kubanga ajja atusabire, atutaase. Katonda ow'ekisa abeere nga atusaasira, tubeere nga tumalako omwaka guno bulungi, n'ogwo ogujja tugumaleko n'emyaka nga gyonna atukozese, tuwangaale, tubeere nga nate twolesa ku bulungi bwe. Pastor Vicky wuno ngusaba, sabirako wamu naye. Amiina. Nga omuyinza w'ebintu byonna, njagala okusinza n'okugulumiza n'okwebaza Yesu ku lw'ekisa kyo, ku lw'obulungi bwo ne ku lw'amaanyi go. Ndeeta abaana bo bano mu maaso go Mukama, mbanyiika mu mataba g'omusaayi gwa Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ogambye ebibi byaffe ne bwe binaaba bituwakadde ng'olugoye olumyufu, olwaleero n'obifuula byeru ng'omuzira. Mukama, tubaddeko obulumi, tubaddeko okunyomebwa, tubaddeko okugaanibwa, tubaddeko Mukama ebivume ebireese ebiwundu mu mitima gyaffe. Mu biseera bino eby'oluvannyuma, omulolyomi asanze tuliko omusaayi, n'akozesa omusaayi okuteeka ebiwundu ku mitima gyaffe.
naye omusaayi gwo leka gunaase, omusaayi gwo leka guguleyo abaana bo bano Mukama. Wagamba tetwanunulibwa na bintu ebiggwaawo nga ffeeza oba zaabu okuva mu mpisa z'abajjajjaffe, naye twanunulibwa n'omusaayi gw'omuwendo ogutaliiko bbala. Omusaayi gwo leka guguleyo omukazi oyo n'omusajja oyo abadde aliko obulumi, abadde aliko ekivume, abadde aliko okuvumibwa, abadde aliko okwenjera. Omusaayi gwo leka gukomye ekyo ekibadde ku bulamu bwe, ateebwe era abeere wa ddembe. Abaddeko embeera ey'ebirwadde ebiri complicated, ndagira amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agasumulula ekirwadde ekyo olwaleero kikomye, ekirwadde ekyo ekibadde kiva emagombe olwaleero omusaayi gumugulayo emagombe, gumutagula ku buli ndagaano zonna ezibadde ez'okufa. Ndagira okuteebwa n'okusumulwa n'okuwonyezebwa. Kansa awonyezebwa mu bulamu bw'omukazi oyo n'omusajja oyo, siriimu awonyezebwa, ebizimba bivaawo mu linnya lya Yesu. Ndagira ekidiba ekibadde ku mukazi oyo n'omusajja oyo okuta obulamu bwe, mafuta ga Katonda gamusumulule, ateebwe era abeere wa ddembe. Nsumulula feva ya Katonda ku baana bo bano Mukama. Lino ly'eggye ly'olonze mu biseera bino eby'oluvannyuma, obawe omutima omupya ogugenda okuyimirira okulwana entalo, ogugenda okuyimirira okuwangula abalabe. Ekitiibwa kya Mukama kibaakire, obawe omukisa, obaaze era obakulaakulanye. Ekisa kyo n'obulungi bwo n'amaanyi go birabisibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu nsabye. Mukama akuwenye omukisa.